Mpuliriza omulungi nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essula yaffe eno emboozi ya Lwanyaga entemula emmeeme ey'omwenda mu kitabo kyaffe Ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Katono nnyo kansooke nkujjukizeeko ku ebyo bye twalabidde mu ssula yaffe ewedde, essuula ey'omunaana ensisinkano teba ya lumu. Tujjukira nti mu kitundu kyaffe ekyo oba essula yaffe eyo ey'omunaana ensisinkano teba ya lumu, munnaffe Kewerimidde yasobodde okuggusa omulimo gwe yabaddeko era ng'akizudde nti omuntu gwe yali yeefaanaanyiriza ddala ye yali ye munne Lwanyaga gwe yali yasisinkana mu nsi y'abangi si banno. Abamu nno mubadde temumujjukira. Mubadde batuufu ebbanga libadde ddene okuva lwe twawunzika ekitundu ekyasooka, naye ndowooza kati musobola okugoberera ne mujjukira Lwanyaga y'ani. Lwanyaga ke kalenzi akaasooka okweyoleka Kewerimidde lwe yali ng'ava okulambula nga n'abakyala ava okumulambuza ekitundu, bwe yakomawo n'atuulako ko wabweru. Ke kalenzi akaasooka okujjera mu nsi eyo bwe baasooka okufuna enkolagana, ye yali mukwano gwe ow'olubereberye mu nsi eyo. Ndowooza mumujjukidde bulungi abagoberera ekitundu kyaffe ekisooka. Kakati nno y'ono bwe bazzeemu okusisinkana. Tujjukira nti ekitundu ekyo oba essuula eyo we twagiwunzikidde nga mu maaso bamusabye ababwemukko kadde babeeko bye bagaayagaayamu, era Lwanyaga n'atandika okunyumiza Kewerimidde ku bimu bye yayitamu okumutuusa eno na biki bye yaleka mu nsi y'abangi si banno. Nkusaba onzikirize awo wennyini akati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essula yaffe eno ey'omwenda emboozi ya Lwanyaga entemula emmeeme. Mu mboozi gye nanyumya ne Lwanyaga eyali empanvu okuyitiriza, yantegeeza nti ng'akanaafa bwe katawulira ng'ombe, naye obwongo tebwamutaggulukkako wadde omulundi okumusobozesa okuteebereza nti waliwo akabi akamwolekera, era bw'atyo bwe yayambuka waggulu nga tamanyi nti agenda magombe, anti bulijjo n'obusolo gye babutta gye bweyunira. Wabula nti nga yakatuuka ku lusozi waliwo ekitangaala ekyamuyita mu mmunye kye yali tasuubira, nti yapapa nga bw'agezaako okuteebereza era n'okutunula gye yali alowooza nti gye kivudde, naye nti gye yasooka okuteebereza talina wadde akantu akatini kati ke yalabayo okumulowoozesa nti ke kaali kazadde okumyansa okwo. Wabula nti kino kyamuyamba okufuna okwekengera mu ye n'ateebereza nga wandibaawo ensonga, nti ng'akyali mu bwekengezi obwo era ng'amagukira mu kwebwalabwala, omulere gwe yali asonsese mu lukoba olwali lusibye olugoye lwe gwasowokamu ne gwagala okugwa, wabula teyaguganya. Omukono ogumu ogwali gukutte ekikoba ky'embalaasi n'aguteesa, era ogwo gwe gwamuyamba okutangira omulere obutagwa, bw'atyo n'agubakira mu bbanga. Wabula nti aba akomyawo omutwe n'omubiri gwe gwonna okutereera ku mbalaasi, akasaale kaataalaba bulungi, mpozi okuwulira envuuma yaako olw'emisinde kwe kaali kaamuyita kyenkana ku luba ne keetunga mu kiswa ekyali ebbali. Wano yali amaze okutegeera nti waliwo omulumbaganyi ng'empalaata y'embuzi ayagala okumunnyula mu bwensi, wabula nga tannamanya ngeri ntuufu kwerwanako. Weewaawo yali akimanyi ng'ekyo kyateekeddwa. Okusinziira ku ngeri akasaale gye keesimbamu mu kiswa, yamanya gye kavudde, bw'atyo amangu ddala n'akyuka atunuleyo alaba ani oyo yali ayagala okumuserengesa mu ddundiro ly'embogo, naye nti aba akyusa omutwe okugujja ku kasaale okuguzza gye yateebereza nti gye kaali kavudde, n'akalala akaali ku misinde gye gimu ne kajja nga koolekedde okumuwummula ekifuba. Kano yakeekangira ku mubiri era nti ko kaamufumita ekyamuviirako okugwa okuva ku mbalaasi nga teyeeyagalidde, bw'atyo n'ayiringita ng'ayolekera mu luwonko.
Kuno yangattirako nti bwe yali akkirira okugwa mu luwonko yayambibwa n'afuna w'afumita ekiso kye yalina era okwo kwe yeekwata n'awona okufa ekigwo. Wabula nti nga yaakafuna w'akwata yagenda okulaba ekisiikirize ky'omuntu eyamulema okwetegereza kuba yali tayinza kukola nsobi yakuva we yali yeekukumye mbu yekkaanya ono, anti okwo kwali kufaanana okwoza n'oyanika mu ttaka. Lwanyaga bwe yatuuka wano yaŋŋamba bw'ati: essajja lino bwe lyamala okuzuula nga nnali nguddeyo teryafuna ndowooza yonna nga nnali nnyinza okuba nga nsimattuse kuba ekituufu ekiwonko kyali kiwanvu nnyo nga bw'okimanyi, era wano we lyatandikira enseko ze lyawerekezaako ebigambo nti ono gwe baŋŋambye mbu si mwangu, muzira kyoyo afa obusaale obubiri bwokka buti. Mpozi bagamba wafiira omuzira tewaba nsiitaano, naye era alimba. Nze mbadde ndowooza nti ekyo kibadde nga kumubagulizaako nti afunye omugenyi atazunza njuki, naye afudde nkyamwaniriza. Ankoze bubi, tanyumiddeemu wadde akatono kati. Era zino ensimbi ndidde za ku nkeeka. Bwe yaggusa ebyo n'agattako enseko ezaawerekerwa oluwa lw'obuwanguzi nga bw'ava mu kifo ndowooza kugenda okusasulwa. Bino nga mbiwulidde nabuuza Lwanyaaga engeri gye yasimattukamu akasaale era ne kye yali alowooza mu kaseera ako, kwe kuntegeeza bino nti ekituufu nali wa kufa taba kuba Katonda, kuba akasaale kaali kateebedde ddala mu mutima, wabula ekyannyamba nti nali nnyambadde ogumu ku midaali gyange gyampeebwa Mawanda, era mu ggwa akasaale mwe kaafumita ne kaguwummula, wabula olw'okuba gwali mugumu gwakakugira okunnyingira ennyo era kaakoma ku ggumba eriggalira n'okukuumira omutima mu kifo kyagwo. Era munnange eyo y'engeri gye nnawonamu. Mu ntandika obwongo bwasooka kumpeereza nti osanga omutemu ono yali asindikiddwa kuva mu nsi ndala ajja nkoleko obutemu, wabula oluvannyuma lw'okwekembakemba n'enva we nnali neewogomye era n'enfuna ewaali waddewaddeko, nabigattagatta n'enteebereza ng'ono alabika yali asindikiddwa kuva mu lubiri lw'Amawanda. Era ku kirowoozo kino kwe nafunira n'ekirala ekyali kimbagulizaako nti osanga Mawanda yennyini ye yali emabega wa bino byonna. Kino oba oli awo sandikirowoozezaako kuba mu kaseera ako nze ne Mawanda twalinga baaluganda nga mwesiga nnyo, wabula bwe najjukira engeri gye yali ansenzesenzeemu okwambuka ku lusozi eyo omutima ne gumwekengera. Oluvannyuma lwa bino ebikyokuzzaako kyankaluubirira okusalawo, anti nalowooza okudda mu lubiri n'entyamu nti bwe kibanga ddala ye waali wavudde olukwa okummiza omusu ng'emmeeme bwe yali esinga okunkubira, okuddayo kyali kifaanana okuvuma eyantonda, wabula ate n'okudduka obuddusi nti onjabulire ensi y'abangi si banno. Nalaba nga kinfaananya omutiitiizi amala gakola okusalawo okutalina musingi. Kale ebirowoozo ebyo byali birippye ensalawo yange okumbuzaako kiriwa kye mba nkola, wabula oluvannyuma lw'okulowooza ennyo eby'okudduka nasalawo mbisenze luti, anti nga sirina wankalakkalira gye ndowooza kukwata, kuba osanga singa nalinayo nandigenze kibombyambwa mbeera eyo, anti n'eno waali wantamadda. Kale olw'okuba eky'okudduka nali nkyawudde ku muteeko kwe nnonda ebyokusalawo, nalina okuddayo mu lubiri. Mu kuddayo ebigendererwa nalina ebiwerako bye nali siyinza kugabana na muntu yenna, wabula mu byo ekyali kikulembedde kwali kuketta nzuule ani oyo eyali ampendulidde bwe kibanga ddala yali avudde mu lubiri. Era olunaku olwo lwennyini nagenda yenteekateeka namutaayiika eyali emaamiddwa ebikolwa n'ebirowoozo byange. Nga mbega be nali neekengera saabeeramba, era nafuba nnyo ne mbeekweka nga nkakasa nti ddala bwe babanga bo mu kasirise ate mu kiseera kitono nali nja kusobola okuzuula ekituufu. Naye Mukama nga bw'ateerabira bantu be, akawungeezi ako kennyini mba nnina wempita, era mu kwekukuma nagenda okuwulira nga waliwo akolola. Kino kyannyamba obutabagwamu butereevu kuba we baali nali sirowooza nti waliwo omuntu essaawa eyo. Nga mpulidde ekyo natta ku bigere mpola n'enfuna bwe nasooka okwekukuma male okulega ku kibaaliko.
naye ng'akyasiimuula emimwa oluvannyuma lw'okukolola, nawulira amugamba nti, by'oyogedde byo mbiwulidde, naye nkakasa nti anti ddala afudde. Kuba omulambe gwe bwe batogulabyeko nga bw'oyogedde, nange ekyokumugamba mba sikirina. Ng'akyakotyonkoka ng'ow'olufuba atakkuse lumonde, omutemu yaddamu nti, mwaŋŋambye kumutta oba kubaleetera mulambo? Bwe muba mwabadde mwagala kulaba mulambo gwe, lwaki temwakkiriza ne mmuttira wano? Nkugambye mmukubye obusaale 4, akamu ku mutwe, obubiri mu kifuba n'akalala mu lubuto. Ne bwe naalibadde mmukubye kamu kokka era abadde wa kufa kuba buliko n'obutwa. Naye nkugambye mmukubye 4. Wadde Mukama akola ebyewuunyo, naye tayinza kunsimattuka, tayinza kusimattuka biwundu bya busaale ate n'asimattuka n'obutwa obuliko. Ebyo n'abiwona era n'awona n'okugwa mu luwonko n'afiirayo. Ko gwe yali agamba nti, nze by'oŋŋambye bye ŋŋenda okumugamba nange, bw'addamu n'abigaana, awo mba sirina bugezi. Awo omutemu we yaddiramu nti, mwe mumanyi, naye nze njagala nsimbi zange nve wano. Akalimo kammwe kabadde katono naye mumpadde amateeka manene ne nfundikira nga nkoonooneddeko n'ebiseera biyitirivu. Naye kati bwe mutandika okuvevenga mbw ate mwagala kulaba ku mulambo, mba sibategeera nze. Eyali agambibwa bino yabiwulira asimbula, era ku byo kwe yasinziira okugamba omutemu nti, ssebo oli gw'ovevenza mukulembeze mulamba, era teweerabira nti yakulembera wano w'oli. Ebigambo bino byammala okuzuula nga kye nnali nteebereza ddala bwe kyali nti Mawanda ye yali ampangidde olukwe lw'okunzita. Ampuliriza omulungi, enkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe eno ey'omwenda tukifundikirire wano, ate omulundi omulala we tunaava tweyongereyo tumanye wa gye biggweera. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.